Mu mawulire ge tulinawo waliwo omukungu wa gavumenti eyafudde era ne wabaawo ebigambo bannayuganda abamu bye bagezaako kugenda maaso n'okuteeka ku mitimbagano ebiraga okucelebrating oba okusanyuka oluvannyuma lw'embeera eno okubeera nga yatambudde bw'etyo. Omukungu ono ayogerwako mutabani omukulu amanyiddwa nga Meja General Matayo Kyaligonza. Mujjukira omusajja eyakwata omusirikale wa traffic n'amukuba empi olw'okumuyimiriza ng'amenya amateeka g'oku nguudo. Mutabani wa Kyaligonza ono era ekyamusse yafudde olwa accident. Emmotoka yakurashinze bwatyo nassa omukka ogw'enkomerero bwatyo n'afa. Bannayuganda ne babaako ebigambo bateekayo ebiraganga abalinga abasanyuse oba abacelebratinga kyokka nga emboozi y'emu oba ebigambo byebimu bibadde bifaanagana ebyo ebitambulira ku minisita ow'ensonga z'ebyenjigiriza amanyiddwa nga Janet Kataaha Museveni. Era ebigambo bino bibadde bikakali nnyo bannayuganda bibadde bateekayo era nga bituuse n'okubaako abamu ku be bitwazizza emabega w'emitayimbwa. Omu ku bannamawulire yasibwa oluvannyuma lw'ebigambibwa mbu yabika era nga yabika Janet Museveni minisita ow'ensonga ez'ebyenjigiriza. Wabula bwe twogerera waliwo bannankyukakyuka ate abaakafa nga nabo obulumi bwe bafiiriddemu bugambibwa okuba nti bwe buleetedde abamu ku bannayuganda okulabikanga abacelebratinga ng'abantu bano bamaze okuba nga bafa. Wuliriza bulungi nnyo. Ovudde ku munnamawulire yasibiddwa era n'ova ku abo ababadde nga bakwatibwa n'ebigambo ebizze nga bitambuzibwa. Kakati nkuleetedde ezimu ku nsonga lwaki bannayuganda baba bacelebratinga singa wabaawo abakungu abagambibwa okuba nti baba bafudde. Matayo Kyaligonza ngenda kuwa sitole ya mutabani we era naye ngenda kuzzaako emabega n'akatambi ngenda kakulaga akalaga Matayo Kyaligonza ng'akuba omusirikale wa traffic ekyaviirako abannayuganda bangi okunyiiga ennyo okulaba nga Meja General Matayo Kyaligonza atyobodde omusirikale wa traffic olw'okubeera nti yamuyimiriza. Kyokka nga wakayita emyaka mitono nnyo mutabani we yafudde era lwa luguudo. Simanyi oba yabadde alinnyiridde mateeka ga ku nguudo nga kitaawe bwe yakuba omusirikale wa traffic. Simanyi oba kyabadde kitya naye byenkuleetedde ogenda kubeera ng'obitegeera bulungi nnyo. Waliwo omuwala amanyiddwa nga Nakibuuka Irene. Ono ng'abadde muwagizi wa kibiina kya NUP. Omuwala ono yafudde gye buvuddeko. Wabula nga tannafa yannyonnyodde sitoole ye nga yasooka kusibwa naye nga musango kyo gwamusibya mbu okusinziira ku ye yasangibwa ye ne banne mbu nga banyumya ku mboozi ez'akalunga bwe kaali katambudde era nga olunaku lw'okulonda lwennyini lwe yakwatibwa ne bamutwala emabega w'emitayimbwa ne bamuggalira mbu era mu kusibwa baba bakubanga ebiyiso n'ebirala byonna nga bw'ogenda obbiwulira mu butambi. Oluvannyuma lw'embeera eyo gye baamuyisaamu yavaayo nga embeera tetegerekeka era paka bw'assizza omukka ogw'enkomerero. Okusinziira ku sitoole ye agamba baamukubanga ebiyiso bye bagenda okumuta mbu ng'asesema naye nga byasesema bya bbulaaka. Sitoole ye bambi ekwasa ennaku naye ngenda gikuwa mu katambi ngenda kuwaako ekitundu ky'akatambi obeere ng'ate weewulirira bulungi nnyo omukyalo ono engeri gy'ayogeramu. Ngenda kuzzaako emabega nkulaga ebimu ku bigambo by'abamu ku bakungu aba gavumenti nga babadde tebannafa ebigambo bye babadde nga boogera. Ebigambo ebyo nga bizze bireetera bannayuganda okutuuka okucelebratinga singa abantu bano baba bafudde era nga kigambibwa okuba kyoba oliawo kyekyo kyokka kye baasigaza ekyokubeera nga bacelebratinga singa omukungu abeera afudde kubanga tewaliwo ngeri ndala yonna gye bayinza kulagamu mbeera gye bayitamu olw'abakungu abo embeera gye babayisaamu. Mukungu wa gavumenti aduula n'afa bannayuganda tulina okusanyuka. Kakati bye bigambo ebitambula era bingenda ogenda maaso n'okuba nga nkutuusaako gwatonaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata akade ka notification obeera omu ku abo abatanaba kubanga ate abatamiisinga nsonga yonna gye tuba tutaddeyo tusinzira ku mikutu egy'enjawulo nga tukutuusaako bino era nga bwenjagala ogende maaso n'okubeera ng'owulira. Sitole y'omuwala ono yeefaanaanyiriza ey'omukyala amanyiddwa nga Marinos Alexandria. Simanyi oba mumujjukira ababadde bagoberera twakuwa sitole eyo n'amaziika ge gonna. Omukyalo ono yawambibwa era naye ngenda kuwa akatambi awo ng'ekimuwambisa kukuba nnyimba eza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yali mukyala nzaala wa Kaseese era gye yaziikibwa. Baamukwata ne bamutwala ku CMI nga bwe yannyonnyolera nga bw'ogenda okubiwulira ne bamutuusaako n'obuliisamaanyi eyo gye baali baamusibira era agenda okuvaayo nga bamusiize n'obulwadde. Omukyalo oyo obulwadde obwo ne bumuviirako okubeera nga yafa. Era olw'obulumi obwo njagala okutegeeza nti bannayuganda bangi baalabikako nga banyiikaavu era ne Olivia Lutaya mwamulaba nga yakaaba amaziga ng'agamba bannange bino tubikooye tukooye okuziika. Oluvannyuma lw'embeera eyo waagize wabairawo abakungu abafa.
kati ng'abantu bannayuganda ab'enjawulo ku mitimbagano balabikanga abaserebuleetinga wabula nga bwe baserebuleetinga ate abakungu mu gavumenti kino bakirabanga ekikolwa ekibi so nga ate bannayuganda bo bagamba nti bajja kuserebuleetinga lwa nsonga kyekimu ku bintu ebyo ebitone ennyo bye bagenda maaso n'okuba nga basigaza kakati sitole y'abaana ababiri ngenda gikuwa naye ng'okusooka ngenda kusooka nkuwa esitole y'omuwala ono Nalunkuma Irene agambibwa okuba nti yattibwa agambibwa okuba nti yasibwa era n'akubibwa ebiyiso naye yennyini ng'abyeyogeredde mu katambi nga bw'ogenda okukawulira kakati njagala okutegeeza nti ate si yono yokka sitole yeekwasa ennaku naye bangi ababadde basibwa ngenda kukuwayo n'abamu ku abo baakubwa amasasi amagye lwe gaalumba amaka ga Honorable Muwanga Kivumbi waliwo abattibwa nga naye ensonga eyabattisa paka n'oluwalero temanyiddwa naye ate nga wenjogerera famire zaabwe zaabaziika era zaabafiirwa ezimu ku nsonga lwaki oba oliawo bannayuganda batera okuserebuletinga singa abakungu bano oba abaana baabwe nabo babeera nga battiddwa oba nga baba bafudde natural death kakati wetwogerera waliwo ebigambo ebibadde bitambuzibwa era ebigambo bino nga bibadde biraga oba obutambi obw'enjawulo abangi babadde batambuza ebifaananyi bya AI nga biraga nti Janet Museveni oba oliawo yandibanga yayiseemu dda naye njagala okutegeeza okusinziira ku bigambo bya Major General Nalweyiso yavuddeyo n'ategeeza nti mukama waabwe General Kaguta Museveni yabategeezezzaako ku bulwadde obwa mukyala we ono nga ye minisita w'ensonga z'ebyenjigiriza education and sports era mbu abadde bubi naye agenda akuba ku matu okusinziira ku mukyalo oyo General Nalweyiso naye njagala okutegeeza nti wabaddewo ebigambo ebibadde bitambula oluvannyuma lw'amawulire ago ebigambo ebyo bitandise okuba nga bikwatisa abantu era ensonga lwaki bibakwatisa ensonga tennaba kubanga etegeerekeka wabula abasinga obungi bagamba nti bano babasiba lwakubeera nti babika era nti bamubika naye ate ne wabaawo abalabika ng'ovudde ku kyokubika waliwo abalabika nga ate bo balindiridde essaawa eri singa kibeera confirmed nga balabika beetegefu okubeera nga baserebuletinga era okuserebuletinga kwabwe kwe kumu kwabo abakungu kwe bazze nga bavumirira era emirundi gyonna gy'owulidde abakungu ab'enjawulo nga boogera ku nsonga ezifaanana bwe ziti babadde nga bavumirira bannayuganda abavangayo ne baserebuletinga nga waliwo abakungu abafudde nti tufiiriddwa abaserukale abakulu babiri ba generals naye waliwo abannayuganda abasanyuse kakati oyo yali Chris Balyomunsi mujjukira olunaku Major General Deus Sande lwe yafa eyafiira ng'ava Empigi yafiira mu bitundu by'Empigi ng'ava Masaka ng'ate yali agenda ku mukolo gwa Jeno omulala era yali afudde Chris Balyomunsi yalangirira eba ya breaking eggulire eryo newankubadde ffe twali kuwadde dda wano wabula mu kwogera yategeeza nti bannayuganda bannanfuusi nnyo era ekikolwa kye baali bakoze ekyokuserebuletinga mbu kyali kibi nnyo era ng'agamba si nkola ey'abannayuganda yakivumirira kakati nkuleetedde ensonga lwaki kubanga waliwo n'abalala abattibwa oba abafa ng'enfa yaabwe evudde ku bakungu abo aba gavumenti era oba oliawo y'ensonga lwaki bannayuganda baserebuletinga nga sinnakuwa sitole ey'omuwala ono kkiriza nga bulijjo tusooke tujjewo akalango ako kamu then oluvannyuma lw'akalango ngenda kujja mbeere nga nkuwa buli kimu owulire n'ebigambo omuwala ono byagenda okweyogerera ku nsonga lwaki oba n'engeri gye bamuyisaamu oba oliawo nga y'ensonga lwaki yafudde nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Ate namba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya bwe tuba tutaddeyo ensonga ez'enjawulo ze tuba tukuleetera wano kubanga bikyali bingi nnyo ate tubikuwa nga bwe bizze mikutu gyonna egy'enjawulo kwe tusinzira ogenda maaso n'okubanga tukuweereza nja kukusaba gw'amaze okubanga osubscribinga gendako mu comment section tubeere nga ate twesangayo ku nsonga zino zennyini ze tuba ate tukuleetedde obeere ng'oteekako obubaka bwo obw'enjawulo otuwe n'endowooza yo oba oliawo ku bino bye tugenda maaso n'okubeera nga ate tukutuusaako mu ngeri ey'enjawulo nga sinaba kubanga neeyongerayo bannaayo nkuba omulanga alina obusobozi tudduukirire n'ensonga y'akaddata bannange intaneti baagisazeeko ate nga tukyayagala ogenda maaso n'okuba nga tubaweereza tetwagala kufiirwamu yadde essaawa n'emu nga tetubawa update
mbasaba busabi eyabakkiriza mu mpeereza yaffe. Ennamba zange zeezo ziri awo 0756 081795 ne 0776 87508 zireeta amannya ago osobola okutudduukirirayo n'ekisoboka. Twetaaga akasente ndoze emitwalo nga 25 internet ey'omwezi gye tusasula mitwalo giri 25 naye tusobola okugenda nga tugattagatta bwe waba nga waliwo ekisobose tusobola okuba nga tetuva ku mpewo ate nga womanye ebintu mu Uganda nti tebigatta bulungi oluusi ate nga twetaaga ogenda maaso n'okuba nga tubaweereze. Namba eno kanjireke waggulu wano oba oli awo ebeere ng'erabika mu ngeri emu oba endala omuntu yenna ali wiiringi okubeera ng'otudduukirira era ng'otuyambako okulaba nga kaddata waakiri tubeerako ne tusigala ku mpewo. Ennamba yiyo waggulu awo engenda kuba etambulirawo nga bwe tugenda mu maaso n'okuba nga ate tukutambuza mu nsonga eno tukuwa eggulire lino ne sitole yonna n'ezimu ku nsonga lwaki bannayuganda baba baserebulatinga singa wabawo omukungu wa gavumenti abeera afudde. Byenkuleetedde mu mboozi eno naye nga ngenda kutandika n'ebigambo by'omuwala ono bamuyita Nakibuuka Irene. Omuwala ono ndowooza abeera na mwannyinaze kubanga wandiga ono muzzukulu wa Lwomwa yafudde oluvannyuma lw'obulumi bwe yayiseemu oluvannyuma lw'okusibibwa ne bamutulugunya ate ne bamukuba n'ebiiso nga bwe yategeezezza. Njagala nkuwe emboozi ye nga bwe yatambula. Yasooka n'akola akatambi oba yasooka n'alabikirako mu katambi nga nnyonnyola era nga waliwo omwami yali amubuuza ku nsonga zino bambi nga yalaga nti yali yeetaaga obujjanjabi oluvannyuma lw'okuba nti yali yakateebwa bamuta ku Valentine nga 14 omwezi ogwokubiri. Then we bamuta n'abeera nga talina buyambi era wano mu katambi akaasooka yannyonnyolako briefly ng'alaga n'engeri gye yeetaagamu obuyambi okulaba nga bambi bamukebera kubanga wano yategeeza n'okutegeeza nti yatuukanga n'okusesema ng'asesema ebintu bya bbulaaka tabitegeera. Sitole gyewulirireko akatambi kampi then nzije nkwongereyo. Njaba amanya go gwani Nakibuuka Irene. Sinzira wa Mbeedo omugenzi afande Ddumbe yali wa polisi ekyankwanzi omuyita otya oli omuyita otya jajjaawo kati waba akinganda sanze ozimbye wena sabubi mu kampeni batusiba babakwata ddi batukwata nga 15 nga kwe kulonda January omwaka guno January bakwatirawa batulugunya batusuza amazzi batukuba ebiyiso nga batutawa 15 14 Valentine we baabata nekomawo bakanga mpulira bintu obadde bundi bubi nga baabayisa bubi baabakuba empiso mulina ebiso bye baabakuba tulina ebiso bye baatukuba nga bikola biti nga amaanyi kati tuyana kulya lusazi zonna zituluma tulina ebibadde bingi. Kati singa obadde wakufuna akuyambako waliagadde kuyambako muki banifunidde omusawo nanekebejja buli kimu wetaaga bujjanjabi kwegamba wano wooli waliwo jjajja mukyala talina ssente sobola kujjanjaba jjajja talina ssente kale katugezeeko maama ekinaabawo kyonna kyonna tujja kulaba nga tukwasaganya nja kujja nkulabengako nkulambulenga. Kakati oyo omuwala bw'atyo we yalabikira mu katambi nga nnyonnyola ebigambo ebyo mu bulumi obw'ekika ekya waggulu era abasinga obungi basooka ne babibuusabuusa ne babitwala ng'ebya bulijjo. Omuwala oyo bambi yali ali mu kufa era yali ali mu bulumi. Wayita ebbanga ttono bwe yabadde anaatera okufa era yazzeemu n'alabikirako mu katambi akalala. Ono kati mugenzi yafudde yalabikiddeko mu katambi akalala nga nnyonnyola era ng'ategeeza nti baamukuba ebiyiso baamukola buli kimu nga bw'okiwulidde. Kati wano mu katambi akalala yakoogedde nga wabulayo ebbanga ttono nnyo bwe batyo ne bamubika nti kakati mugenzi. Era mu bulumi obw'ekika ekya waggulu bwe yayitamu n'ebimu ku biyisa ebigambo okuba nti byamukuba okusinziira ku ye ebigambo okuba nti byamuviiriddeko okulwala n'afuuka okufa ng'afiiridde mu bulumi obufaanana bwe bityo. Nakano nako kankakuwe nga bwe tweyongerayo. Nakibuuka Irene ewaffe Ntweta kyankwanzi kati nze nali mbeera Kampala eyo kati nga mbeera Kampala olunaku lwe batukola okulonda omanyi nti nno toganya ebyobufuzi ki nindi awo ngenza ogula obusoolo nsanga abawala abo babiri banyumya nga tuli kunyumya ebivudde mu bulo nga tugamba kulembeze waffe singa ayitamu kale tuli akapaatulo nga kajje tetwamanya kava saa za 11 ne batyola nga abasajja bonna beegize
batutasobola bategeera ne batutwala eyo gye baatutwala ate jjukira twagenda kiro twatuukera kiro okwolwo nyini we balonda ne batuta nga 14 ku valentine nga 15 neŋŋenda ewaka wali abaserikale nga bangi kati nga batugamba tetulina kukola ki kwambala ngoye nga era tusula ki bwereere nga batugayira mu kaduuku lwera obudde bw'ekiro tebaali bapoliisi baali bambadde gundi bibomboola nga bona babulaka tasobola bategeera era neeri ku poliisi nga babeera beesabise nga balinaye boogera babali boogera nga baluswayiri naye nga batukuba ebiyiso ebyo babitukuba ennaku nga 6 bwatukeeza amazzi ne batuteeka nga ku busalaba nga bagamba katubabonereze mujja tutegeera gavumenti kyeki naye eddagala eryo waliwo ebintu ebimu binafuna nga nkomye waka naye nga buli lunaku nga nsesema ebintu bya bulaaka banene eddagala bangamba tino eddagala liri eri biba lirina ebimufulumira munene bikonoona feesi eno feesi ebadde yazimba bweti naye nga seebaka nga wenneebaka nzukuka eri bweti era ekiro nsula ntudde nga mpulira sirina tulo ebyokulya sibirya sirina patayiti amagulu ganene ogulaba jjo natudde mu takisi nenabulemu nga gonna gazimbibwe gati neŋŋamba kuno okugulu kwange nga sibankona kugulu bwe kuti naye empiso zatumala amaanyi baagala kulya oluuto lwayekyanga kale nawuliranga bubi nga amaanyi siina nga twali tetulina maanyi nga tubana tukuweerera jukira emmere tebatuweera mu budde webaagadde balaba tugenda kufa nnonoza ne bafuna ekisa ku mutima ne batuta ssaawa abazaale nga 10 buli omu tandika okweyiya okudda ewaabwe jukira twali tubalwadde biki naye nawulirako omuwala ng'agamba gye badde batusibidde bukenene yes weebale kubanga okyaliko awo ye muwala amanyiddwa nga Irene Nakibuuka ewaabwe entwetwe era ndowooza gy'agenda okuba nga aziikibwa omukyalo oyo oba omuwala oyo yafudde oluvannyuma lwa sitole nga bw'ogiwuliddeko briefly baamuggalira baamusiba ne bamukuba ebiyiso era empiso ze baamukuba wulidde bye zaamukola ekirungi ayogedde mu lulimi ffenna lwe tutegeera abali kuno nkakasa kakati yembeera bw'atyo gy'afiiriddemu bwe bulumi mwafiiridde ngezaako kutwala kulaga bantu obulumi buvaawa era ensonga zino ziyinza kuggwa zitya era ziyinza kugonjoolwa zitya kakati sitole y'omukyalo ono oba ey'omuwala ono Irene Nakibuuka yeefaanaanyirizaako eya Marinos Alexandria mujjukira Marinos Alexandria eyafa ennaku z'omwezi nga 17 mwezi ogw'omunana 2025 era ono naye yafiira mu bulumi obw'ekika ekya waggulu oluvannyuma lw'okubeera nti yali yasibibwa infact ye yali yawambibwa ne bamutwala ku CMI ne bamukola bye baamukola yatuuka n'okutegeeza nti baamureepingirayo eyo gye baali bamusibidde ekyo ekikolobero kinene nnyo abali kunongwa nga oli mukyala nkakasa musobola okunjulira torture psychological eyinza okubeerawo singa omukazi atuusibwako ekyo on top of that ne bamusiiga obulwadde Marinos Alexandria obulwadde obwa sirimu bwenjogerako ne bumuviirako okufa era yafa mu mwezi gw'omunana mu mwaka 2025 famire ye ne babeera mu maziga mwalaba maama we ku kitebe kya NUP amawulire ago twagakola n'obutambi twabubawa Marinos bw'atyo naye n'afa era nga naye yafiira mu bulumi obw'ekika ekya waggulu wabula abamu ku bakungu mu gavumenti ya General Kaguta Museveni bavaayo okunenyezebwa oba babaawo ebyogerebwa batera okuvaayo ne beegaana ebyo byonna abamu ne bawulirwako nga n'okuduula babanga abaduula kakati Marinos ono yabyako sitole gye yawa in fact ebigambo bino nabyo ye yabyeyogerera era bye nkugamba si bigambo byange nti baamureepinga
ng'ate n'omusango gwali gumukwasizza just kupuleyinga nnyimba za Robert Kyagulanyi Ssentamu. Marinos bwe baamukwata okusinziira ku ye ebyamutuukako byonna byamutuukako bwe yavaayo era naye nga tannafa nga bw'owulidde Nakibuuka ne Marinos naye yakola akatambi nga nnyonnyola ku ebyo ebintu byali bimutuuseeko. Obutamwogerera bino kankuwe mu katambi kano nzije nkwongere ate ku nsonga eya Janet Museveni n'ensonga ey'Amatayo Kyaligonza n'abamu ku bakungu abalala abazze bafa. Wuliriza. Mbalamusiza nnyo mikwano gyange mwenna abamanyi n'abaneerabira 2022 mwabimanya byonna ebyantuukako. Marinos Alexandria Mbuya nakwatibwa abantu abali mu gavumenti abali mu semwayi olwe nga banvunaana okuzanyanga oba okuwulirizanga oba okukubanga ennyimba ez'omukulembeze wange gwensinga okwagala Kyagulanyi Robert Ssentamu Mr. President. Ekyo basooka ne bamponinga okulekera okubanga ennyimba za Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nenemerako okubanga ye muntu gwenjagala ate gwensapootinga kyanviirako okuwambibwa okutulugunyizibwa n'okutuusibwako obulisamaanyi. Abasajja abo kusako obulisamaanyi bandekera ebiwundu obujulizi bwonna mbuyina naye gye buvuddeko emabega nawulidde mukulu oba madamu wanga amba Marinos Alexandria yalimba yaforginga ebintu naye madamu Wangadya mbadde nsaba ate olwo mbadde nkusaba gwe ne gavumenti yo mumpeeko ku mukisa muntwaleko mu kooti ate mumpe ne security emala kubanga mukyawa oba temwagala bantu boogera mazima. Nze okuvaayo nenjogera amazima ebyantuusibwako oba ebyantuukako mwatandika okunoonya okwagala kunzita. Mu mpambo gwasooka ne bakomaera ne bampamba ogwokubiri obujulizi bwonna we buli sina kintu kye naforginga ate sisobola kubeera muwumba tuutu nzije mu maaso ga kamera oba mu mawulire nnimbe ng'obujulizi tebuliiwo. Sisobola kweyambulira ggwanga, sisobola kweyambulira baana bange balabe obwereere bwange bunina kyempisaako nedda. Natulugunyizibwa natuusibwako obulisamaanyi naye mukulu Wangadya nga gwe akulira human right singa wayagala okumanya singa wagoberera kesi yange nina ne file case number naye ng'ebintu bwe tutayina bwenkanya mu Uganda obujulizi mwabuza eyo ye file case yange musobola okuddamu ne mumpita oba ne mugisamoninga bwe mwategeera mbu obujulizi nze ndi mujulizi nze bulizi obutambula ne musalawo munoonye munteekeko abantu abanoonya okwagala okubuzawo obujulizi banzite. Kakati oyo naye mugenzi Marinos Alexandria era nga bw'owulidde naye ebyamutuukako zaali ennaku z'omwezi nga 17 omwezi ogw'omunaana 2025 lwali lunaku lwa Sande zaali ssaawa nga 7 amawulire ne gatambula nti Marinos Alexandria bw'atyo yali amaze okubeera nga afa. Yafiira mu ddwaliro oluvannyuma lw'ebyo ebyamutuukako nga bw'obiwulidde era yaziikibwa ennaku z'omwezi nga 19 ogw'omunaana 2025 baamuziika mu Rwimi Town Council Abonyanga bu district si Kasese nga bwe mbadde nkugambye naye nga sayidi zeeyo era. Marinos Alexandria yeegasse ku Irene Nakibuuka ono naye nga yafudde oluvannyuma lw'ebyo nga bw'obiwulidde naye era nga bw'abyogedde mu butambi obw'enjawulo oluvannyuma lw'ebyo ebikolobero byamukolebwako ng'amaze okubeera ng'awambibwa ate ng'ekyamuwambya nakyo nkikugambye bulungi nnyo. Kakati bano si be basoose, njagala tugende empola. Emirundi mingi ozze ng'olaba abamu ba memba, abamu nga bawagizi, abantu bonna abali connected ku kibiina ekya National Unity Platform obulamu bwaffe bubeera mu risk. Wuliriza, nsobola okuzzaako emabega abamu bazze bafa mu nfa etategeerekeka,
abamu bazze bafa nga bafa olw'okubeera nti babadde basibiddwa mu makomero eyo ne bateekebwako embeera ez'enjawulo, ne bateekebwako abamu ne bakubibwa ebiyiso, nga ne sitoole ya Ssegirinya Muhammad yennyini omugenzi nkakasanga nayo erireetingira ddala ku mboozi eno. Mujjukira bulungi nnyo mwenna Ssegirinya Muhammad we yatuukira okufa, Ssegirinya Muhammad obulamu bwe bwe yayitamu bwonna n'obulumi bwe yayitamu. Ssegirinya Muhammad ebbanga lye yamala emabega w'emitayimbwa yayogeranga nnyo nti baamukuba obutwa, era bwe yali mu ggwanga lya Netherlands yatuuka n'okukkiriza Dr. Nico amukuba ebifaananyi mu bitundu bye ebyekyama asobole obiraga bannayuganda. Yamutegeeza nti bwe ndiba nfudde ebifaananyi bino bibalage, siyinza kukkiriza bibalage nga ndi mulamu, wabula bwe ndiba nfudde ebifaananyi bibalage. Nga Ssegirinya embeera yamutuukako wansi eyo ng'embeera ya bulabe nnyo, embeera nga mbi nnyo, wabula nga nayo egambibwa okuba nti yava ku ebyo byamukolebwa bwe yabeerera emabega w'emitayimbwa. Ssegirinya Muhammad yafa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi gwa January mwaka oguwedde ogwa 2025. Era ono yali mubaka wa paalamenti, era nga naye okufa kwe nga bwe nkunnyonnyodde kwava ku mbeera gye baamuyisaamu mu kkomera. Kanso Anthony Wameri ono nga ye yali akulira ligo ttiimu y'ekibiina ekya National Unity Platform, era naye mu mwaka gwa 2023 yafa, naye nga oluvannyuma ebigambo byayogerwa nti naye yandibanga yalimu embeera eyo eyali emutuuseeko. Marinos Alexandria mukugambye oyo yafa. Waliwo gwe bayita Hannington Sewankambo, abangi gwe mujjukira nga Sweet Pepsi, ono bambi yattibwa security operatives ku kamera mu mwezi ogw'omwenda omwaka gwa 2018. Mujjukira ebiseera ebyo nga president yakajja awangula akalulu k'ekyaddondo ebyaddirira Sweet Pepsi bw'atyo bwe yattibwa. Era ono njagala okutegeeza nti yafa mu gwa 10, ebisago babimutuusako aba security b'ebyokwerinda babimutuusako mu gwa 9, then mu gwe 10 2019 bw'atyo n'afa nga baakamuta. Baamutulugunya Septemba wa 2018 ne bamutuusako ebisago ate n'okumukwata ne bamukwata, wabula olwamuta immediately nga baakamuta mu gwe 10 2019 Sweet Pepsi n'afa, naye ng'amannya ge yali Hannington Sewankambo. Waliwo gwe bayita Michael Alinda, abasinga obungi ono mwali mumanyi nga Ziggy Wine. Ono yali muyimbi ate yali mukwano gwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, yali munnakibiina ekya National Unity Platform. Ziggy Wine yawambibwa era ne bamutokyalinga mu mwaka gwali gwa 2019. Ono oluvannyuma yasuulibwa mu ddwaliro ly'e Mulago ng'embeera etabuse. Ziggy Wine n'afa ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omwenda mu 2019. Waliwo gwe bayita Rogers Semakula, ono yali muwagizi w'ekibiina kya National Unity Platform, era yabuuzibwawo mu 2021 nga tugenda mu kalulu baamubuzaawo, era nga boolabye ono omuwala bw'ayogedde Irene Nakibuuka nti ono naye baasooka kumubuzaawo, wabula ekiseera kyatuuka ne babata ne babaliriizinga, era abalala bwe babaliriizinga ye baamubuzaawo ne banne bo ne babata, ye n'asigala nga talabika. Wabula mu January wa 2021 omulambo gwe gwasangibwa mu kibira. Rogers Semakula nga naye bw'atyo yattibwa, abasajja nga tebalinaamu yadde ekisa, tebalinaamu yadde ak'obuntu. Yasiini Kawuma mujjukira ebyamutuukako nga 13 ogw'omunana 2018 ono bamukuba amasasi. Eyo sitoole ye yondooza buli omu agimanyi, sijja na kugyogerako. Waliwo Hakimu Sekamwa, ono yafa oluvannyuma lw'okuba nti emmotoka ya poliisi yamulinnya nga 6 ogw'omunaana. Mumanyi sitoole y'aba Franka Senteza, mugijjukira Franka Senteza Kalibala musajja watwe yafa. Lita Nabukenya eyo sitoole mugijjukira. Kalende Yusufu mu 2018. Ezo sitoole zonna nkakasa nga muzijjukira mmwe ababadde nga mugoberera. Kakati ebyo nga tubitadde ebbali, waliwo lisiti y'ab'ekibiina kya National Unity Platform nga bano bo baabula, nga ne wetwogerera olunaku olwaleero teri amanyi mayitire gaabwe, tebamanyiddwako paka nakati oba gye bali oba bafu. John Bosco Kibalama nga yakulembedde lisiti eno, era nga ye yatuuka n'okufiirwa maama we nga naye talabikako, yatuuka okufiirwa mukyala we nga naye talabikako. Kati abaana ba John Bosco Kibalama baafuuka enfuuzi, baafiirwa maama waabwe ne basigala ne jjajja waabwe naye n'afa. Ekyewuunyisa taata waabwe teri amanyi oba John Bosco Kibalama gyali mulamu oba John Bosco Kibalama si mulamu. Kakati njagala okutegeeza ebyo byonna bibadde nga bigenda mu maaso era mu ggwanga lyerimu erya Uganda. Kakati paka nono omuwala waafudde. Lisiti eno abantu bano ndooza kamba kusomeremukko. John Bosco Kibalama omusajja ono yali accountant era mumujjukira n'akatambi twakabawa, yali ateekateeka n'okwesimbawo.
Moses Mbabazi abangi gwe bayitanga Kawenja, Dennis Zimula, Ashafiki Wangolo, Martin Lukwago, Peter Kiria, John Damulira, ono yali musajja businessman wa Kisekeyo, Michael Semuddu, Muhammad Kanata, Vincent Nalumoso, Yuda Sempijja Musisimbowa, Mustafa Luwemba, Hassan Mubiru, Isi Masesazi, Godfrey Chisembo, ono yali head teacher kusomera erimu, George Kasumba, Joseph Baguma, Haruna Badru Sonko, Charles Ntare, Abudu Bayani Babu, Godfrey Chirumira, Patrick Ahumuza ne Steven Muleme. Bano baabuzibwawo tebalabikako. Kyokka tebyakomeeyo ne mu kaluka 2026 ne wabaawo abalala abaabuzibwawo era nga mwabo mwe mwali n'omuwala ono bambi amanyiddwa nga Nakibuka Irene era agenza okuvaayo story ndooza mugiwulidde nga bwabyogedde ebyamutuusibwako. Oyo story ye nga teyawukana nnyo n'eya Marinos Alexandria. Bano bazze nga bafa wabulanga obulumi busigala ku bantu banankyukakyuka n'abantu abalala abagambibwa okuba nti bazze battibwanga mu mbeera efaanana bw'etyo. Kakati okwawukanako ne bino, waliwo omukyalo oyo gwolaba yenna Kanja Koruth, mukyala abadde wa myaka 40, yakubibwa amasasi era ali omu ku abo baakubwa amasasi mu maka ga Honorable Muwanga Kivumbi bwe baali bagalumbye era baamukuba bwatyo. Kakati naye mugenzi era nga yakubwa amasasi, ensonga eyamuttisa baali baholdinze DR forms mu nnyumba ya Muwanga Kivumbi. Waliwo omukyalo oyo omulala, oyo ye Sara Naggayi, myaka 32 era naye ali omu ku abo abaakubwa amasasi mu kiro ngina kusomeze 16 omwezi gwa January enkeera w'okulonda. Naye Sara Naggayi kakati naye mugenzi yakubwa amasasi mu maka ga Honorable Muwanga Kivumbi. Ate era nga si yoyo yekka, kuliko n'omukyalo oyo omulala gwolaba ng'amannya ge ye Mire Nampereza. Ono naye ali omwera kwaba bakubwa amasasi mu maka ga Honorable Muwanga Kivumbi. Ensonga ezo ne zigenda maaso n'okubanga zitwalibwa bwe zityo, bangi bakyali mabega wa mitayimbwa lwa bigambo ebyo. Kakati abantu ng'abo obasuubira kukola ki nga nabo batuuseeko mu mbeera efaanana bw'etyo? Ejoyinza ogamba nti oba ebanyigiriza, joyinza ogamba nti oba kuliko omukungu afudde nga bwe bitambula. Ono gwolaba mutabani wa Major General Charles Kyaligonza. Oliriza omusajja ono mutabani wa Kyaligonza, Major General Matayo Kyaligonza, eyakuba omusirikale wa poliisi oya traffic mu bitundu by'Esseeta Mukono zaalingana ku mwezi 24 omwezi ogwokubiri 2019. Omukulu Matayo Kyaligonza yakwata omusirikale wa poliisi omusirikale wa traffic n'amukuba empi. Mbu ye waba akwasisa amateeka ye tegalina kumukwata. Don't touch me. No, don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. Yes, mbadde nkulaga emboozi eya Matayo Kyaligonza eyakuba omusirikale wa traffic MP. Wabula ate omusirikale oyo yali akwasisa amateeka ga ku nguudo era ng'agezaako okulaba nga enguudo tezibaako bubenje. Kakati ye mutabani we bw'atyo bwe yafiiridde mu kabenje era ku luguudo akabenje k'emmotoka eyakurashinze bw'etyo neggwawo era mutabani wa Matayo Kyaligonza bw'atyo kakati mugenzi. Ono nno ng'abadde ssentebe owa disitulikiti y'Ekikuube owa LC5. Ono bamuyita Peter Banula Kyaligonza, mutabani wa Major General Matayo Kyaligonza eyasiraapinga omusirikale wa traffic ennaku z'omwezi zaali nga 24 omwezi gwali gwa 2 omwaka gwa 2019 byali Sseeta Mukono. Kakati mutabani we bw'atyo yafiiridde ku ekkubo abebe aba traffic bye baali bagezaako okulaba nga tewabeerawo bubenje obufaanana bwe butyo. Kakati omukulu bw'atyo n'aba nga yassizza omukka gwe ogw'enkomerero mutabani wa Matayo Kyaligonza. Ensonga bw'etyo bwe yabadde. Kakati wano ebigambo we biva, Bannayuganda beebuuza mmwe mutusuubira kubeera basanyufu kyenkana ki? Mutusuubira ddi okubeera abasanyufu nga bino bibaddewo? Era emboozi ezo ebigambo ebifaanana bwe bityo bibadde byatandise okuwulirwa nga mukyala wa Museveni amanyiddwa nga Janet Kataha Museveni abantu batandise okumubika. Era nkakasa ojjukira bulungi nnyo embeera nga bwebadde etambula. Omukulu oyo gwolaba ye Anthony Musoke, ono nga munnamawulire era yasibiddwa bwe nakoledde akatambi kano ng'ali mu mabega wa mitayimbwa oluvannyuma lw'okuba nti yabika Janet Museveni era mbu amateeka ne gamukima bw'atyo n'ateekebwa mabega w'emitayimbwa. Wabula ng'oggyeko ate ekyokubika, Bannayuganda bangi bawuliddwako nga bo balinga abasanyuka, balinga abaserebuleetinga
era ebigambo bino bangi babadde babivumirira nga bagamba muserebulatinga mutya okufa kw'omuntu. Bannayuganda ne beebuuza naffe awo lyeriringa essanyu lye tuba tusigazza basajja bwe bafa tuba tulina okuserebulatinga. Olw'ensonga abasajja boogera ebigambo bingi nnyo naye nkutwalako ku bigambo ebyayogerwa mu nnamagye amanyiddwa nga Meja General Deus Sande eyali aduumira enkambi y'e Kasijjagirwa ono nga yafiira mu kkubo sayidi z'Empijaawo. Bw'obanga obadde ojjukira twakuwa amawulire ago yali agenda kubaako mikolo gyakwasaganya egya Jeno munne eyali afudde. Jjukira Jeno be balina okuziika Jeno munnaabwe. Kakati ono General Deus Sande yali agenda kuziika Jeno munne balina emikolo gye bagenda okukola Nakasero bambi ate naye n'atatuuka era bw'atyo n'afa. Wabula nga tannafa akatambi kano kaatambula nnyo olw'ensonga alina ebigambo bye yayogera bannayuganda bye baalabanga eby'okuba mookinga okubeera arroganti n'ebigambo ebifaanana bw'etyo ebigambibwa nti okuba nti bye bibadde nga bibanyiiza. As long as we are still existing, we are not there to give up. We are not ready to give out to people, I mean, ideologically bankrupt people, to get obuyinza okuwayo abannayuganda kwonoona kiri kyetukoze netumala agakisuula. We are not ready. Mulowooza tuli kubategekera. We are planning a handover for you. Do you think we are planning a handover? No, we are not planning a handover. We are planning, actually we are consolidating. Oyo omukulu yategeeza yali ayogera ku nsonga za kuwaayo buyinza nti mmwe mulowooza tusobola okumala gabubawa mwe abali ideologically bankrupt tetusobola. Era n'ategeeza nti waliwo abadde bagamba mbu bino temubiteekayo n'abagamba mubiteekeyo ekiba kibe talina kyatya. Kakati ngenda kuzzaako n'emabega. Omukulu amanyiddwa ndowooza bino byatandikira nnyo byakyaka nnyo ku kufa kwa General Eli Tumwine. Naye nga General Eli Tumwine ng'oggyeko ebirala byonna ebyamwogerwangako n'ebyatambulanga waliwo akatambi akaatambula ennyo bwe yategeereza mu kwekalakasa kwa 2020 nga bannayuganda bakubiddwa amasasi abaali beekalakasa oluvannyuma lw'okukwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eli Tumwine yategeeza poliisi erina eddembe okukushuutinga n'ekutta ekiba ne kiba. Ebigambo ebyo yabyogera ne binyiiza nnyo bannayuganda. Can I repeat? Police has a right for any security. If you reach a certain level, they have the right to shoot you. And you'll die for nothing. All weapons are designed, unfortunately, for human beings. And that's why they are armed. Please know that. Officially, constitutionally, armed. So I have no apologies. You remember when we were in the speaker's dining? You actually pulled a pistol at me, and I reported it to the sergeant at arms. I did. It is on record. When we were discussing about the DDT, for spraying mosquitoes in Uganda. Yes, if there is anybody in this parliament who feels. Oyo nno teyakoma kwogera biri by'osoose kuwulira. Olabye omukyalo omulala bw'amulumiriza nti wajjayo ne pisto n'oginsongamu. Ebyo nga babirumiriza General Eli Tumwine. Ne arrogance bannayuganda gye bagamba nti yali ayogeza. Kati bannayuganda kigambibwa okuba nti tebasobola kubeera basanyufu na bino nga bigenda mu maaso. On top of that, bannayuganda bangi nnyo babadde nga balabibwako nga bwe batwalibwa emabega w'emitayimbwa bakomawo embeera y'obulamu bwabwe endala, bakomawo obulamu bwabwe tebuli kyekimu, abamu ebiseera ebisinga bawunzika n'okufa bafudde. Bangi tubalabye nga baddira mu mbeera oluvannyuma lw'okubasibwa bakomerawo mu mbeera etategeerekeka. Wano nno bannayuganda ne bategeeza nti bo kati mubasuubira kukola ki era mubasuubira kubeera nga baliyakitinga batya. Bagamba y'ensonga lwaki tusanyuka. Omukungu wa gavumenti aduula n'afa, bannayuganda tulina okusanyuka kuba ekyo kye twasigaza. Bannange mutukudaalira nnyo. Omuntu ne bamuttira abantu be olina avaayo n'akudaala nti buli gavumenti erina okutta abantu. That is Emmanuel Dombo. Yese n'ekiteeso n'agamba mbu yasimanya omuntu yenna anaasanyukanga nga omuntu wa gavumenti afudde adagikolera ng'asibenga emyaka 10. Simanya mwana kankubulire gwe Emmanuel Dombo naye n'ofa tujja sanyuka. Ate waliyo gwe tulinze singa afa
street zijja chamuka, tujja kuba embaga, tujja kweyagala. Mulekeraawo okubanga mwe mukola bannammwe obubi ate mwe musuubire okubakola obulungi. Mugamba okusanyuka omuntu ng'afudde si kya bugunjufu. It's true, si kya bugunjufu. Naye mmwe bwe mutta abantu ne musanyuka ne mwewaana ne mubraginga around kyekyobugunjufu. Wano Muhoozi batta abantu ng'akalulu kaakaggwa ne basiba abantu ne babamenya bafudde abantu bamulekwa najja ne abraginga ne yeewaana. Nga sirabangayo mu muvumirira. Kaakati nno tugenda kwongera osanyuka. Mbadde manyi mwe muli roboti. Olaba mmwe jasi okusanyuka obusanyusi nga wali afudde ng'afudde na bibye kibanyiiza. Ate ffe be muttira abantu baffe. Mufudde abaana bamulekwa basajja mmwe. Simanyi oba mulina n'emitima basajja mmwe. Lwa nsonga emu buyinza. Bannayuganda, they are still continuing to celebrate because namwe mucelebratinga nga mubasse. Yes, kati ebyo si bigambo bya mukutu guno, bigambo by'abantu ssekinnoomu era bw'atyo ye bw'agambye okusinziira ku bigambo nga bwe bitambula. Wabula bo bakugamba nti ate eyo mpisa nkyamu era si nnono y'Abannayuganda oba y'abaddugavu kubeera nga mucelebratinga nga waliwo omukulu agambye okuba nti afudde newankubadde nga ate ku sayidi endala ebintu bitera okuba nga bitambula bulala. Obukyayi bungi obuliko ne percentage y'abantu abali ku social media eriki nakyo kikulu nnyo. Fraction katini nnyo. Ne Bishop Ddungu yatugamba edda nga tuli baana bato nti abantu ababi babeera batono ne baspreadinga nnyo obukyayi. Obukyayi hate ne hatred. So obukyayi bwendabye ku social media against family ya Geno Tumwine. Family against the family or the yes, disease. Kubanga buvuma Geno Tumwine oba oli ovumye ne family ye n'emikwano gye. Opulya ndowooza. Ekisooka tulina okwebuuza obukyayi buno abantu buvaawa. So we admit nti abantu banyiivu balina obukyayi. Gavumenti singa nze mbadde mu gavumenti twalibadde tuteekawo baakakiiko akatamanyiddwa mpola mpola ne kanoonyereza nti obukyayi buno obumera buli lunaku buvaawa. Then kamala okuleeta report eri private. Kati Frank Gashumba obukyayi we buva andowooza ke katambika Tumwine kenkuwadde nsobola n'okukakuddiramu ebigambo Tumwine bye yayogera mu kutta kw'Abannayuganda mu 2020 mwezi gwa Novemba era oluvannyuma ne wabaawo ne yamulumiriza mu Parliament nti yanzigirayo n'emmundu ng'agezaako okulaga nti oli arrogant nnyo okutuuka n'okukola ekintu ekifaanana bwe kityo kakati awo obukyayi bwe bugambibwa okuba nti we buva. Can I repeat? Police has a right for any security. If you reach a certain level, they have the right to shoot you and you'll die for jelly, for nothing. All weapons are designed, unfortunately, for human beings. And that's why they are armed. Please know that. Officially, constitutionally, armed. So I have no apologies. You remember when we were in the speaker's dining? You actually pulled a pistol at me and I reported you to the sergeant at arms. I did. It is on record. Omukyala yamutuuka n'amugamba bwe twali tulina etteeka lye tudisikasinga wano mu Parliament wampointingamu emmundu era n'amugamba it is on record ng'ategeeza omukulu amanyiddwa nga Geno Tumwine bwe yali tannafa. Kakati ebyo ebigambo bye byagadde tutambulireko. Gashumba abadde abuuza oba yali abuuza nti bino bivaawa. Bannayuganda bangi babadde nga baselebratinga basibibwa abamu ne batuusibwako n'obulabe. Waliwo munnamawulire nga bwe nkutegeezezza ono wenjogerera ali mabega wa Mitayimbwa era nga naye ekimuteesezza emabega w'Emitayimbwa kwabadde kubika Janet Museveni bamuyita Arnold Anthony Mukose. Ono munnamawulire era mu mwezi guno gwennyini ogwokuna yagenda n'abika nti Janet Museveni okusinziira ku lipooti z'ennyina wano mbu yabika Janet Museveni mbu yali afudde. Kyokka nga guno si gwe gusoose. Waliwo Jamiru Sekyondwa eyaliwo emyaka 23 mu bijjukira 2027 mu district y'e Luweero yakwatibwa mbono yabika General Kaguta Museveni nti yali afudde era mujjukira Fred Enanga yavaayo ebigambo ebyo n'abyogera obanga obadde otambula na
bw'obanga obadde otambula naffe ku mukutu guno ebbanga lyonna kakasanga ebigambo ebyo osobola okubijjukira. Fred Enanga ng'abyogera ng'akyali omwogezi w'ekitongole kya poliisi. Waliwo omukulu amanyiddwa nga amanya tebagampadde wano naye nga bangi abazze nga basibwa olw'okubika naye ng'ensonga ziva ku ki? Expression of hopelessness. Bagamba nti bannayuganda bangi naddala abavubuka tebakyayina ssuubi, tebakyayina ddoboozi mwe bayinza kwogerera ku nsonga z'enguzi, ku kye bayita impunity ne ku ddembe ly'obuntu eririnnyirirwa. Kati ng'ababikola bannayuganda bagambibwa okuba nti awo wokka we bayina omukisa okulaga abantu abo nti tetuli basanyufu gye muli. Ebikolobero omuli okuttibwa kwa bannayuganda abaana abato abatalina misango, ebikolobero ebikolebwa abakulu ab'enjawulo, ssente z'omuwi w'omusolo ezoonoonebwa, kyoba oli awo bano bannayuganda we bajja oba we bayina omukisa gwokka okulaga nti gundi afudde nti kaakati oyo tumuwonye. Ebigambo bwe bityo. Reaction to state violence. Bannayuganda bangi baselebratinga olw'ensonga kye bayita state sponsored violence, ebitongole ebyenjawulo nga bitulugunya bannansi. The crackdown on protesters. Bannayuganda bwe bavaayo okwekalakaasa, abamu ne bawambibwa mu zi drones, abalala ne batwalibwa mu mmotoka ezitaliko na nnamba, ne bawambibwa mu mbeera ey'obukambwe. Ebyo bye bimu ku bigambibwa wano nti bye biviirako bannayuganda lwaki baselebratinga. Wano ensonga endala, bannayuganda abamu baba bafiiringa nti essaala zaabwe ziddiddwamu. Kyoba oluusi omuntu alina kye yamukola, alina obulabe bwe yamutuusaako, nti oba oli awo ekyo kimuwaliriza okugenda maaso n'okuba nga ajaganya singa omuntu oyo aba alangiriddwa nti kaakati mugenzi. Bannayuganda bangi bagambibwa okuba nti ekyo nakyo kibasanyusa. Rejection of arrogance. Kye bayita public anger. Ebiseera ebisinga eragibwa abantu ba bulijjo oluvannyuma lwa uncontrollable arrogance eri mu bakulu betuyinza okuyita ba key state actors. Engeri bannayuganda gye basafalingamu ate bo bano ne babeera arrogant. Mujjukira ebigambo General Muhoozi Kainerugaba bye yatuuka n'okwogera nti bannange naakatta aba NUP 22 oba 23 njagala kabeere ka Bobi Wine. Kakati kigambibwa nti eyo arrogance bannayuganda ebanyiiza nti kati singa bukya ku makya n'ofa tebasobola kusigala kyekimu. Era n'ekirala ne batugamba symbolic revenge. Bannayuganda olumu baba bakola revenge ku ebyo bye mugenda mu maaso n'okubeera nga mubatuusaako. Bannayuganda balabikira mu bulumi obw'ekika ekya waggulu. Kati ng'omuntu eyo yamutuusaako obulumi obwo tasobola kubeera waawo, tasobola kugamba nti ajja kukwennyamira ng'omuntu oyo afudde. Bannayuganda bangi balabiddwako nga batuusiddwako ebisago. Omuntu amutuusiza mu mbeera eyo bakubuuza nti ye oba omusuubira kuli yakitinga atya. Hello, who is this one? And where is he going? mukwata byakinga temubiraga ngenda eri kubeera nga mwerabirako You will be personally accountable. Your father cannot be in charge of our country forever. It's only brainless people that don't understand it. You will be here. Your children will be here or anywhere in the world. And the world is a global village. One day justice, that long hand of justice is going to come for you and pick you and bring you here in Uganda or to Tunule Masogwe. Abadamulira bamanyi. Damulira kimanyi si asoso kutabana bawana. Era naye amanyi nti after using him bajja musula mu kasero. Bamanyi. Kyogamba bayinza otusobola. Nga uniform tuzijjemu ne tuziteeka ebbali ne tukola kye tulina okukola. Njagala okusinziira wano basaba mugende mutandike okwekolamu omulimu muzimbe gaali. Mu buli constituency mwe ba MP mu abakulembeze.
muzimbe eggaali nga zakuteekawo resistance tekimenya mateeka kyetwabakoze ekawempe njagala tukibakole Makindye, tukibakole Ssaabagabo, tukibakole mu Central, tukibakole Busoga, tukibakole Mbale, tukibakole Gomba, tukibakole mu Uganda yonna ate nga kisoboka. So mukitandike kubanga betulimu bya ddala. Njagala buli omu tumutendule nze mundekere namukadde. Museveni akoye akaddiye njagala tumuwe stress oba pressure si atuzaala si ffe tumuzaala tumubuze emirembe tumumaleko emirembe n'abo abadongo be bonna babeera nabo mwababeereyo mweyo constituency nabbanja gye yesimba mutandikireewo okuzimba eggaali mwababeera ono mukazi waabwe ono Misa Kabandu omuswa wawano Kampala Central kati mutandike. Yes, webale kubanga okyaliko bannange nga mmaliriza vidiyo eno njagala buli omu agitambuze nga bwe kisoboka atasobola kugisharinga giwe ekigalo kubanga gyokoma okulayikinga oba ogiyambako okubeera ng'etambula. Neebaza abajja mu comment section ne muba nga muteekayo obubaka ku nsonga ez'enjawulo ze tubatuusaako ate mu ngeri y'emu neebaza abali mu kutuyambako okulaba nga tufuna ku data. Ntaddewo ennamba ezo era nga nsaba okunziruukirira bannaye ka data kamaze okubanga kasikamu ate obudde nga si bulungi nnyo okulaba nga ate nva ku mpewo sisobola kukkiriza kuva ku mpewo 25 gyokka gye gyetaagibwa. Era neebaza abajja mu comment section mwannyinaze Jessica Katz we bali kubanga gy'oli obubaka bwatuuse, mami wange mama Kevin okuva Switzerland we bali kubanga gy'oli, mami wange mami Joy we bali kubaayo, mama Landani we bali kubaayo kansubira oli bulungi nnyo, Hamisi Nsamba we bali kubanga nawe gy'oli message yatuuse wano bulungi nnyo, Juliet Christensen we bali kubanga watuuse mu comment section, olwamwise Sema Friday we bali nayo kubanga kwoli message yatuuse, bamwisa ni Betty Paki we bali kubanga nayo kwoli, James Zake we bali kubaako, Zena Namuwaya we bali kubanga kwoli, Jessica Kaziba nga bulijjo bali kubanga obeerako, Christine Nalutaya, Zaina Kalina we bali kubanga kwoli, Sesanga Edward we bali kubanga gy'oli yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, olwamise Gramos Tracking we bali kubaako, Sema Friday we bali kubaako, Jessica Katz n'abalala mwenna abajja mu comment section ne muteekayo obubaka bwammwe ku mikutu egy'enjawulo kwe tusinzira ogenda maaso n'okubanga tubaweereza. Bannange ennamba zange ezo Airtel eri 0756081795, MTN eri 0776947508 nga bw'ozirabaawo, era zombi ziri ku WhatsApp ate era zombi ziri ku mobile money. Tusobola okuwuliziganya, tusobola okukwatagana mu ngeri emu oba endala ne tuba nga tetuva ku mpewo ne tusigala nga tukyagenda maaso n'okuba nga tubaweereza mu ngeri emu oba endala. Katuwuliziganye mu updates eziddako singa Katonda aba atuyambye ne tufuna internet ne tufuna data, bwe tufunayo omuzira kisa n'atudduukira ne tufuna data tugenda kujja tubeere nga ate tubawa updates ezigenda okubeera nga ziddako. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.